police neyingirawo netusongamu pisto emundu, bring your passports, bring your passports. Ngamba Katonda wange. Era bwe tutyo ne tuziwaayo ne batupakira mu zikabangali. Twali 11, abawala twalimu 3, abasigadde baali balenzi. Ne batupakira mu kabangali ziri 3 ez'ekirolo, twetegeka tugende tufune ekyeggulo. Ne batupakira mu kabangali lwali Lwakutaano, era olwatuuka ku poliisi batusimbisiza layini batuggyemu engatto buli omu bwe yali bwe yagenda. Olunaku olusooka bakwaniriza ng'omuntu, ako kawelkamu ako emmere bakuwa nnungi, kyoyagala bakikuwa. Era ndowooza lwe lunaku lwe nasanyuka, era lulabika okuba nga lwe nakoma. Atusabu mulungi tukwaniriza nnyo nate webale kubanga otwegasseeko omulundi guno. Nate tuze okubanga tuwayamu twalagaana nti buli kadde tujja kujjanga tukutuuseeko emboozi ez'enjawulo. Nkimanyi nti naawe ali eyo olina ky'osobola okubanga oyigirako. Tugamba nti bwe kiba kirungi fuba okulaba nga olina ky'ojjamu, bw'olaba nga tekikkolera era tewali buzibu bwonna. N'olwaleero negatiddwako mwana muwala Daisy, tugenda kubanga tuwayamu naye, yaliko ebuwalabu eyo agenda kubanga atuwa ku mboozi ye, naye tulabe ki kye tuyinza okubanga tumuyigirako. Nammwe abali eyo abakyakakkalabya, naawe ayagala okubanga ogenda bugenzi, kiki ky'oyinza okubanga omuyigirako? Weewaawo wali wano saagala kumwogerera, kamusabe asooka akubuuzeeko nate tulyoke tweyongereyo. Daisy, nsanyusa okulaba era njagala kusaba bannayuganda abo batulaba obatubuulizeeko tulyoke tugende mu maaso. Bannange bonna bannayuganda abatulaba, abali ebweru, abali mu Uganda yonna gy'oli, abaami n'abakyala, mbalamusizza nnyo ng'era omwami bw'agambye mpitibwa Daisy ndibalekera. Nga nange nzize tuwayemuko ku experience yange kubanga naliko e Dubai. Kiyinzika okuba nga gwe andaba oyinza okuba nga olina ky'osobola okuyigamu oba okuddizibwamu amaanyi nga singa olina woweddemu essuubi, ojja kubaako ky'oyigamu nti ebintu tebikomaawo naye wabaayo essuubi, ate era toggwamu maanyi nti mu buli mbeera ne weesiga Katonda ebintu bisobola okukyuka. Daisy, gwani ng'ovudde ku nsonga y'okwogera obwogezi erinnya? Kakati nze ng'era we mbagambye nti nze Daisy ndibalekera, nga nzaalibwa omwami gwe bayita Ssaalongo Sserunjogi, atula ow'obulenzi mu ttawuni era waakolera, era ow'obulenzi yeewaffe. Kati nga wendi ekiseera kino taata wange waali, maama yataliiwo, naye nga batuzaala maama ne taata tuli abaana 3, era nga nze mukulu n'omuwala nzirako n'asembayo omulenzi. Naye nga saasomera eyo, nasomera wano Kazo my primary, nenjivaamu nengenda awo St. Kizito eri awo wobule, nengenda katikamu SDA, saamalirako katikamu nemalira senior 4 ku St. Kizito wansi awo katikamu, nenvayo nengenda kumulusa. Kati we navaawo, actually mama wange naafa nga ndi mu senior 4 second term. Kati era kasita yafa embeera n'ekyankalana. HSC nengisoma naye mu bugubi tebyali birungi, byalimu okusomooza kungi, ne Katonda nannyamba nemmalako. Naye olwamala HSC nakula njagala nnyo okusoma obusawo, kyekintu kye nali njagala, nga sina mulimu gwonna gwe nali njagala, naye nga neegomba nnyo abasawo, baali smart nga nkyegomba. Naye kasita mama yafa nendowooza bikomyawo, omukono ogusinga gwali gugwe, nendowooza bikomyawo, awo embeera neetandika okutabuka. Era siikuriisa eyo natandika okuyiiya obulamu obulala ng'omwana omuwala abadde agabirirwa nti mama buli kimu akyeta kati taliiwo, era nga buli kimu tukyetuusaako, ye taata nga gyali naye nga mbeera si nnungi. So awo nentandika okuyiiya, nembako mukwano gwange nasoma naye HSC nga baira kyengera mu
muganda we yalina edduuka n'antwala nakutwala otegeeza ne tugenda ffenna n'ogenda naye ewaabwe ekyengera neŋŋenda naye. So kirungi nnyo okukola emikwano. Omuwala ono namuyambako nga tubeera ffenna ewaabwe wala asoma holiday, so HS we yaggwako ate nange ne mwesibako ne tugenda ntandika obulamu obulala. So twali tukola mu dduuka lya cosmetics naye nga omwezi batuwa $2.5. Omwezi omulamba sente ziba zigenda kukola ki? Saakifaako kubanga nali siina kyakuzzaako nga simanyi na waakudda. Naye ogambye taata yali waali weyadde maama yali agenze naye at least ogambye taata yali waali. Taata yaliwo naye yalina omukyalo omulala. Kati maama amaka ge twalimu nga bagatunze. Kati ate maama we yafa ate ne batuze ne wa maama omulala nga tuli ku boys quarter era ng'embeera si nnungi. Kati ffe ne twegabanyaamu ngeri gye tuli abasatu, olumu n'agenda eri n'omulenzi we nange neŋŋenda. N'ogenda mu mikwano? Babasasula $2.2. Batusasula $2.2 naye nga sifaayo, bansuza bandiisa nga sibifuddeeko. Kati ebibuuzo ne bikomawo era we byakomawo ne tugenda ne tubijjayo naye nga simanyi kyakuzzaako era nga ndi awo naye nga mbaza ki kyenzizaako. Kati nga aliwo omukwano cousin brother wange yali akolerayo Kitugumu ng'alina bakery gye bakoleramu basiba migaati, n'agiŋŋamba ne mubuuza basasulako ye nti ne mugamba siina ssente naye kanzigye nkole, era ye yampa transport nenva ekyengera. Siina kye nayina awo eluwelu waliwo basista gwe nagamba nangulirayo ka bed cover kaali ka 50 oba 8 ke nagenda nako n'obugoye obutini mu kaveera neŋŋenda Ekitugumu ntandika osiba emigaati. Ogenze mu beekeri olwo? Ngenze mu beekeri naye nga simanyi nti oba ndisoma n'obusawo ng'ekyo ekirooto nakifiisa. Olwo wano ku HS wakola bulungi? Ku HS natuuka ekiseera oba ngambe principal pass wazifuna? Kulwange nayita naye natuuka n'ensoma nga nsoma kumalako HS. Sifuddeyo banfunye mmeka saagala kumanya olw'embeera. Era nafunayo oba ne points tezawera na 4. Naye nga mmanyi nayita. Okusinziira ku situation gye walimu? Okusinziira ku situation gye nalimu, nva waka ningenda ku ssomero, tolidde ovaayo kiro 6 kale yannyigiriza. Era bwe ntyo ne mmala nensaba Katonda nti kasita yeewedde empiseeyokko sifuddeeyo. Olwo ogenze Ekitugumu? Ngenze Ekitugumu tutandise osiba emigaati nga tulina we tusula nga we mumanyi wali obuyumba bw'essubi tulina mwe twali tusula nga tweyalira naawo wansi. Nasangayo n'abalala nga twalawo wansi ne tugwawo n'ozuuka sanga 11 ne mutandika osiba. Kati omwezi bwe gwaggwako ne bampa $60,000 nasanyuka. Nali sigifuna. Eno obadde ofuna $2.5 kati olinawo otuuse ofunye $6,000. Funye $6,000 nasanyuka era kye nasooka okukola nagenda ggulako kasimu ako ke baali bakayita katooki. Nali nagula ddala yini nga nagitereka nga bwe mba nfunye n'enteekamu. Kati bwe nagula akakasimu ne lwe nakubira ne taata namukubira luvannyuma nnyo saamugamba nti ngenze Kitugumu. Namukubira luvannyuma ne mugamba taata omanyi gye ndi nti wandi Kitugumu. Nambuuza si yeggulu? Naŋŋamba mwana wange teri ntalo. Ne mugamba teziriiyo naye nja kubeerayo. Kale Katonda agira kuuma bwe ntyo ne musiibula. Nenkola. Nali nnyingira omwezi omulala. Taata wange nankubira. Naŋŋamba omanyi jangu ogenda kuddayo okusoma. Saasooka kusanyuka. Kuba nali simanyi biki bye ngenda kusoma. Ate wano nkola nfuna kasente. Bansasudde n'akasente nkalabyeko. Olwo okozeeyo bbanga ki taata wakubirira essimu? Mwezi gumu ne weeks 2.
taata alabika yatya. Ankubidde. Kakati nembagamba era yaŋŋamba jangu funa linnya jjukira ssente zibaali bampadde nguzeeko essimu ya $4 nsigazayo $2 tezinzijaayo. Nengena niŋŋamba abantwala ne bagamba tata wange ampise ngenda kusoma. Ne bannyamba ne bampa transport ne bannyongezako n'enninya basi nenkomawo ew'obulenzi. Nga taata alina omukyala gwe yali akwataganye ne yali mukwano gwa mama wange omukyalo oyo bamuyita Nalukenge nga naye yasoma ebyobusawo Makerere n'amalako. Era nga Katonda anaayamba bannange ayina gw'ayisa omuntu nakubira ekkubo. Omukyala nankwatako taata n'amuwa ssente saamanya nti ngenda soma na busawo. Naŋŋamba olina gy'ogenda osomera obusawo n'ensanyuka. Olwo nendaba nti ekirooto kyange kikomyewo. Waali okyetaaga ng'okyagala. Nga nkyagala. Nasanyuka. Nantwala naye nga simanyi nti ngenda soma bwannansinga assistant. Ne ŋŋenda Makindi awo wewali eddwaliro nga we basomesa. Ne ntandika okusoma. Buli kimu n'akingulira ne ntandika okusoma. Luvannyuma nnyo ng'omala osoma oba kuwa bbaluwa. Luvannyuma nnyo nsanga omwami omu ambuuza osoma ki? Okola biki? Ne mugamba nina gye nsoma obusawo. Nambuuza bagaba ebbaluwa nti ye. Naŋŋamba tebasoma nnansinga assistant awo. Namugamba simanyi. Oli ku ssomero osoma naye tomanyi na by'osomerera. Omanyi osoma busawo. Nze mmanyi nsoma busawo. Kati we yakiŋŋamba kwegamba ne kibanga ekijja. Neŋŋamba nandiba nno nsoma nnansinga assistant. Neera saakitwalanga kibi oba nga kikulu nze mmanyi nsoma busawo. Awo nno Katonda n'annyamba omukyalo oyo yankonekitinga nga bakyayogereziganya ne taata n'abaako ewalala gyankonekitinga. Ngende nsomera eddala obusawo oba ye yali akimanyi simanyi. Kati nankonekitinga okakkana nga ngenze nkoze interviews nagenda Fort Portal nenkola interviews ne bankasuka e Kabaale. Bankasuka e Kabaale simanyiyo sigendangayo kwegamba nga simanyi era nagenda bugenzi nga bampadde ate ku supplementary nga kiringa nti nno gwoze kabadde kagwa naye nti bakutemeddeko awo ku supplementary kubanga kati awo nengenda nentandika nenga gye ngenda simanyiyo sigendangayo naye nga taata naye omulimu business yali yaggwawo naye nga akola byalejjalejja nga watandise okudda. Kati awo nengenda e Kabaale Katonda n'annyamba netandika osoma real nursing enrolled comprehensive naye embeera yali enyigiriza. Nga tonagenda ku mbeera eyali ekunyigiriza. Wane Makindi assistant ogambye assistant what nursing. Assistant nurse. Ebyo byali biki era oli ayinza okubuuza naddala lyali ssomero lya busawo kyali kyoba oli yali yateekawo kantu ke naye kusolozaamu mpolampola. Kati oli waliwo eddwaliro lyali lya dokita omu nga yakolako eddwaliro naye nga trainingako ne bannansinga assistants. Kati nga tugendako mu kilaasi ne batusomesaayo katono abakola mu ddwaliro. Then ate ne tugenda ne batusomesa ne ku balwadde mu ddwaliro. Nga opportunity gye tuyina nti batusomesa ku balwadde. Naye nga batugamba mbu bagaba ebbaluwa naye saagifuna. Yazisuubira nti waaliwo ebbaluwa awo baali babayigiriza musobole okwatendinga bulungi ku balwadde osanga. Bannaaye. Otuuse Fort Portal embeera tekuyisa bulungi. Olwo Fort Portal bankasuse Kabaale ntandise okusoma Kabaale nansingi naye nalina muli eri ekintu kubanga obusawo nali mbwagala era nagenda papasiri kusoma. Kati jjukira ogenda naye nga omanyi mulina n'abaana b'abanene baani naye nga kati nze bwe neetunuulira nga nze list asembayo mu mbeera nga ndaba abaana era nga ndi musanyufu nga mutima gwange ndi musirise ate nga ndi mukambwe ennyo olw'embeera nga ngenda lumu mu kilaasi nenvaayo nzira mu room bwentyo classroom kulya
embeera nga yeeyo kati olwo nga taata atandise okuzza bizinesi etandise okuddawo naye nga takubira nti oba kubira kubuuzeeko nammwe bataata mubamanyi twemanyi kale sijagamba tebafaayo naye simanyi kibeerawo awo naffe biba bingi era nga mmalamu ssente nga omanyi nga nze teri pocket money nga mpa transport $5,000 omwana omuwala taamwe namba kati jjukira semester yali ya myezi 6 nakuwa transport nga $5,000 oggyeko kangeze baasi 2.5 oba 3 n'osigazaamu 2 kati mbulira myezi 6 zigenda kumala oba ogenda kubeerawo otya naddala omwana ow'obuwala kwegamba embeera yali nzibu nga n'ebyotutte byennyini tebikumala ogenze ne paadi 2 sukaali na kilo 2 ebyo ebyokulya bannaye byo temubimbuuza kubanga nze saabirabako sibirina saagendangako nabyo ng'omwana agenze nti bamupakidde biskwiti mawogula biki nze wange tebyaliyo naye Katonda nannyamba n'ensoma n'emyaka 2.5 nemmalako obusawo nembumalako olwabumalaako nenzija naye nga muli kyennina nzize n'ekigendererwa ekyo njagala kukola funa ssente ebisigadde saagala kumanya n'osoma certificate n'ogifuna certificate nenjifuna olwagimala nenzija era olwavaayo bwe nti Katonda nannyamba nenfuna omulimu wenafuna omulimu omuwala yali ammanyi era nagenda eyo Ntebe naye nga bampa $15,000 omwezi nga Nansi nga nkola mu kiliniki omanyize ndabawo enkulaakulana ovudde ku 2.5 ozze ku 5 ku 6 ozze ku 6 kati ogenze ku 15 ngenze 15 naye nga 15 egyo osula ku mulimu tekuliiko breakfast tekuliiko lunch tekuliiko supper nentandika okukola naye nga nina okulya kati ogwasooka bampaako 8 kuba nali siina kyennina yadde omufaliso yadde kinga siina nebye nali eri ku nansingi nabirekayo najja na kesi yange nangoye kati ogwasooka ne bampaako 8 nengulayo akasitoovu bukopo sowaani ng'ole mwana atandika omufaliso ogwo nagutumya waka bandeetera omufaliso bandeetera ogwewaka brother wange nagundeetera obulamu nembutandika bwentyo nenkola eyo gye nakolayo myezi 8 nenkoowa ng'embeera ennyigiriza ng'olaba essente z'ofuna tezisobola kuyisaamu nga tezimpisaawo ng'era nkaluubirizibwa okulya ate nga nkubira tata ne mugamba bampeerezeeyo kugaana akubuuza tokola nenkikoowa nenkoowa omusabiriza nensigala nga nkola bwentyo kugamba nga nanyigirizibwa paka we nakoowa mukwano gwange omu nankubira naŋŋamba waliwo omulimu omulala bano saagira nti oba ki nembakubira nembagamba bannaye nze ŋŋenda mufune omuntu omulala era nensiibula lwali lwa Sande nensiibula nenvaayo nenzijja wano e Bunnamwaya mu drug shop ng'omulimu omaze ogufuna oba okuba bakakutemyako butemi yaŋŋamba omulimu weeguli era gwaliwo sure deal eri nensiibula nenzijja eno mu drug shop eno nga bampa $17,000 oyongeddeko 2 eyongeddeko 2 era kati nensanyuka nengera tekuliiko kiriko nti oba allowance oba breakfast lunch supper tekuli ate okusula nga nsulawo okolera eno osula manju ng'era stiru nyigirizibwa mu mbeera eyo jjukire bakuwa omusaala kuliko ebiriko olinako amabanja okakanyanga ssente ziweddewo tosigazaawo n'okolako obushopingi kale bambi binyigirizibwa singa abakozesa bonna bakimanyi ti omwana omuwa omulimu ssente z'omusasula alinda mwezi naye omuntu ono alidde atya yadde omuwa ow'okusula naye abaddewo atya olunaku alwala alina okulya alina okwambala
abaana ab'obuwala mulina embeera ezammwe ebintu ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna ng'obitunulamu kati simanyi oba baboosezi baffe for sure babirowoozaako. Era ekyo kikuleetera endowooza endala gye watandibadde nayo. Sinakindi n'oggyayo ekintu ekyokukozesa nga tamanyi kubanga bw'ona omugamba ate kijja bbeera kirala. So nenkola awo nenkola nenguma mu mbeera eyo. Ninga tatange era mukubira ne mugamba mpeerezaayo omutwalo n'akubuuza naye tebakusasula oba tebakusasula vaayo. Paka nawulira ng'era nkoyo omusaba n'enkita. Kati mba ndi awo mukwano gwange ajja aŋŋamba Daisy waliwo ddiiru efuna mubuuze eruwa. Kati nga tennaŋŋamba ddiiru eyo bano wendi sista wange ankubira n'aŋŋamba omanyi jangu ofune omulimu omulala. Ŋŋenda eruweero bano mbagamba bannaaye ŋŋenda kukola interview wano embeera egaanye. Mumpe $17,000 sigaanye. Naye tekuli kulya yadde allowance yadde ki. Mpulira nga nnyigiriziddwa nnyo. Ne ŋŋenda ne nkola interview. Ne nkoma ne baŋŋamba leeta omukozi biki ne mmuleeta nga mmaliridde ŋŋenda. Naye because nali mbakolera bulungi tebaaganya. Ne bansindikira messages ez'okumukumu tukole tutyo osigale. Ne mbagamba eri bagenda kumpa $40,000. Allowance 15,000 buli lunaku nina ew'okusula ate sikola nkola kumaca nkola nina office. Ne baŋŋamba kale ne bannyongeza oyagala ssente mmeka tugenda kuwa $35,000 n'allowance buli wiiki $12,200 n'ensanyuka. Badde linze olwo. Badde linze. Kati eri saalina nashiwa ddiiru nti ŋŋenda naye nali mbagambye ŋŋenda eri omulimu gye guli. Kati we bannyongeza n'enzikakkana mba nkyakola mukwano gwange ajja ansomera ddiiru y'okugenda ebweru. Awo abawala we mwagala kasita bakusomera ebbaati. Kati abiŋŋamba saakiina nti oba ndigendako ebweru oba ŋŋende saakiina. Naye akiŋŋamba olwo kinnyingira. Ate oli musawo ogenda kukola busawo kinnyingira. Nali sina passport nanoonya ssente nayinawo obusente obutonotono ku account. By then oba yali ya $30 panzijukira nateekayo $30. Wano wo wali omazeewo bbanga ki okutwaliza wamu? Wano nali mpezezaawo emyaka gyali emyaka 2 gyali giweze. Kati nkozesa passport nga ne babosi bange tebamanyi kubanga ebito byogera. Ngikozesa awo nzigalawo ku maca yali express bankubira jangu ogikime nzigalawo ku maca nkeera bwentyo kakana nga ngifunye. So mubuuza tutandikira waliwo omukyali yali amuconnectinga aŋŋamba tuyita Kenya. Saalimu kutya kwonna era nga simanyi nze mmanyi ŋŋenda ki ŋŋenda bweru. Ate nga baŋŋambye emirimu gy'obusawo gye giri. Olwo babosi bange mbagamba bannaaye nfunye omulimu omulala. Nti wa mukwano gwange ali Kenya yampitidde omulimu bansonyiwe nabalimba. Akati baleeta omuntu nze nsiibula n'ebintu ebimu bye nalinawo nabitunda ate agenda ebweru nfune ssente layisi ng'era bwe mubimanyi. Nga tugenda tutandika olugendo olwo buli omu yagenda ku lulwe nange nagenda ku lwange. Connectinga n'omukyala akolera eno mu tawuni yanconnectinga olwo atutwala mbw ali Kenya gwe sitaalabako yadde. So wano mutandika olugendo mulinnya bbaasi mulinnya nnyonyi mutambula mutya okutuuka e Kenya? Kati since nange nali ŋŋenda nganza abalala baagenda dda betugenda nabo. Nagenda nga nina linnya bbaasi. Sigendanga nayo simanyi nagizibalinnyira n'ebyo byonna nabibuuza ne mbimanya ne ŋŋenda ne nninnya bbaasi eyo simanyi weeno eyo wansi eyo. Tobijjukira nabijjukira. Simanyi Dowington Road. Dowington eri wano. Ku Dowington eyo no waliwo bbaasi awo. Ŋŋenda nga nsasula. Nalinawo obusente mu kabiina ke nali nnina nga nsevinze ne mbujjayo. Nembeera nabo
nengenda nesasa tiketi nentambula nali ntambula kiro nengenda e Kenya. Bannange era ebintu ebimu nga Katonda alina wakuziyiziza oluusi tetutegeera. Bwe nagenda e Kenya e Busia we bankwatira. Busia bakwata? Busia mpaddeyo passport yange bakubeko ngende Nairobi bagikwata. Kyekigikwasa olwo? Ekigikwasa simanyi. Bakubuuza ogenda wa? Ogenda ani agenda okurecevinga? Bambuuza olaga nti already bali bambriefinze nti ngambe ngenda for a visit. Bambuuza olaga naye mbagamba nina mukwano gwe ngenda okukyalira. Nga baŋŋamba genda wali eri ofune ka temporary, simanyi temporary permit. Tukubireko ogende ekyo ka passport njeetaaga eri gye baagala. Bakoonemu tulyoke tugende. Ng'olwo batugambye mbu tugenda Jordan. Banenga mbeeraawo nali neekalakaasa ebbali bano ababeerawo ndowooza abo bampita. Jangu awo tebeekalakaasizaawo gwe jangu eno twogere olulimi olulala. Ng'olwo nsobeddwa ndi omu sibeerangawo ko simanyi naye bitambula. Olwo passport bagiremedde? Bagiremedde. Ng'abasajja baŋŋamba omanyi ky'ogenda okukola? Tokkano tuli mu ssaawa 7 ogw'ekiro. Omanyi ky'ogenda okukola? Funa hotelo ogonde weebake lodge. Enkyoka erojje ogende wali ofune ka temporary permit bakooneremu obenga agenze Nairobi okomewo bakuwe passport yo. Era bwentyo bwe nakolawo namalawo n'ennaku 4. Kuba nagenda Monday navaawo Lwakuna. Kubanga baŋŋamba togenda Nairobi ate n'okomawo ku olwo olunaku. Era mu gundi lodge nasulayo ennaku awo e Busia awo. Olwokuna nenvayo nenkolanga bwe baŋŋamba era bandyawo $1,000. Tekinologi oyo simutegedde. Osooka n'ogenda n'oyingira ne ka temporary permit. Nodda ne balyoka bakuwa passport. Ate n'olyoka oddayo? Nendyoka nzirayo. Olwo bakukkiriza oyingire nayo? Kati kano ka temporary permit ogende ne bakoneramu nti ogenze. N'okomawo ne baddeyo ne bakoneramu nti okomyewo. N'okaleeta wano. Kati bano bansaba ssente eri munda bankoneremu mu passport. Era ne bankooneramu nti ngende. Era ne bankonamu ate ne ngende e Nairobi. Ngende e Nairobi omugugu gwange gwasigalawa Busia. Tuuka e Nairobi ngende okima omugugu nga baŋŋamba gusigaddeyo. Ne binsobera kugamba ssente baziridde $1,000 baziridde zigenda zinzigwako. Ate ne mbeerawo ne nninda ne baleeta omugugu enkeera. Nenvaawo ng'olwo baŋŋambye nfune hoteli e Nairobi. Ne tugenda ne tunoonya hoteli olw'abalala bo bansookayo. Mikwano gyange tugenda nabo. Abamu nali mbamanyi abamu nga sibamanyi nabamanyira eyo. Nga tubeera eyo kati omuntu n'atutwala simulabangako twogera ku ssimu atuma mutabani we. Yatuma n'atusaba ssente ate azitusaba mu $. Tugenda ne tuzikyusa ne tuziwaayo. Ssente zinzigwako nkubira taata wange. Batusabyeyo nno zino. Kati nno leero batusabyeyo zino nina okweriisa tulina ow'okusula. Era kyatuuka ekiseera nga nkooye naye nga talina kyakikolera. Nga tonaba kutuuka Jordan gye bakutwala? Esente nga zikuweddeko nga naye tonnatuuka gy'ogenda? Tetunnatuuka nga ssente zimpeddeko naye nga tumanyi tugenda. Era nga ekirowoozo obeera nga ngenda. Nga mmanyi nga tumanyi tugenda. Omusajja atugamba tuve Nairobi tugende e Mombasa. Tweteekamu transport tugende e Mombasa. E Mombasa gye nasanga n'emikwano gyange abalala bali bavudde eno. Nga bamu bamazeeyo myezi 2, abamu weeks 2, nze namalayo mwezi mulamba. Oli Kenya? En Mombasa, Kenya, endava Nairobi, ningende Mombasa. Namalayo mwezi mulamba ogw'omukaaga gwonna. Ng'olwoliwa oli muli mu hotel gye mupangisiza muli mu kyo? Olwo tupangisiza hotel fe abagyepangisiriza fe abeeriisa. Sente ziggwawo omunaakuba ewaabwe twalinamu baggayizi ebintu babitunze ne babasindikira ssente kati fe abatalina byakutunda nga gwe tulina otunulira bazadde. Nze era tatalinamu nga mpulira nkooye n'okunkoowa. Taata wali omutegeezeza nti ogenda?
oba bitegeera omaze funa bizibu namutegeezaako nti mpanga obyo genda ebweru nkole simanyi oba yakigula oba teyakigula ng'era bw'omanyi abazadde kati tubeerawo awo tubeerawo e Mombasa omwezi guba gunaatera okuggwako ogw'omukaaga ennaku z'omwezi zaali 27 mwaka ki 2015 simanyi oba oli yatuwawaabira oba baakola ki twali tuli awo nga poliisi yekenyeze nze kubanga nali mu kisenge ky'ababoys gye baali basula nfukamidde nali nva waggulu kusaba olwo nsaba nnyo nga bw'omanyi tusaba obeera n'ogw'omuliro nva waggulu eri kalina kusaba ntuuse eno balenzi gye baali basula bannaffe poliisi neeyingirawo netusongamu pisto emmundu bring your passports eŋŋamba katonda wange tebatusibangako abamu ne tutya abamu bali mu leeya policemens era bwe tutyo ne tuziwaayo ne batupakira mu zikabangali twali 11 mwena nga muva Uganda ffenna nga tuva eno abawala twalimu 3 abasigadde baali balenzi ne batupakira mu kabangali ziri 3 ez'ekirolo twetegeka tugende tufune ekyeggulo ne batupakira mu kabangali lwali lwakutaano kakana nga tuli Mombasa mu poliisi gye tutamanyi oba batuyisaawa nga tetumanyi ne tuyingira era olwatuuka ku poliisi batusimbisiza layini batugjeemu engatto buli omu bwe yali bwe yagenda batugjeemu engatto emisipi amasimu bagatutte nze nagamba bugambi muzeeyi wange sigenda mukubira olwedde yali nga byemugambye mumusabye ssente mpulira akooye nga nneekanya n'okunneekanya ate nga nkitegeera n'enguma naguma manyi nze ndi risiki teeka oli mukyala mugumu nnyo bwe mansazeewo ekintu nkikola n'obwoŋŋaana mba nja kikola ne tubeerayo olwokutaano batugamba ku Mande batutwala mu kkooti naye twabuuza musango ki tetumanyi ku Mande batutwala mu kkooti tuba tuli awo ne tubuuza tukole tutya ne batugamba mulina ssente ekyamazima nali nsigaza siringi 750 olwa Kenya nga basinga ssente zituweddeko nga ze nsigazaamu nange ne bazitujja nako olugendo lukyali luwanvu naye ng'atutwala temulabangako atuma mutabani we ng'abamulabako muffe baalimu nga 2 era omulundi gwali gumu nga be batusiigira ekifaananyi mwami ali awo musiraamu mukulukulu awula bannanga abatwala ku nnyonyi naye abatwalira ku remote tuba tuleewo mu kaduukulu bannaye busoozi tulimu abasajja n'abawala busoozi bwe butwawula nti kano kaabawala kali akaddako kaabalenzi n'akaddako nga kinene nnyo kiwanvu temulabako bweru temumanyi oba buzibye oba bukedde kwe mumanyira nti buzibye nga baleese akawunga n'ebijanjaalo mumanyira nti bukedde nga baleese ku makya caayi n'omugaati ne tusulamu olwokutaano toyimukozesa yeemu abasajja n'abakazi tekuli kibikkako ogenda ne munno n'abakwatira olugoye bwe muti n'okola by'okoze n'ovaayo temunaaba temusenya temukola ki buli omu alinga bw'ali ne tusulayo olwokutaano ne tusulayo olw'omukaaga naye nga no communicating essimu teziriiko airtime essimu olwo nga bazibaddiza tebazituddiza nga bwe tuba twagala ocommunicate nga twogera oyogerera bwoti mu kanaakani awo mu luggi n'oluswayiri jjukira tetulumanyi bulungi nga tumanyimu ebitonotono nga tulina gwe tukubira eno yatuconnectinga omukyala sijja mwogera kubanga munene kati naye baŋŋamba batwala abaana ebweru abasinga ne companies nti z'abanene yali atuconnectinga okusooka yatugamba byali birungi n'ebintu byefuula bwefuuzi kati tuzuzeemu olwokutaano olw'omukaaga tuzuze olw'essande batugamba Mande batutwala mu kkooti mbu tuli batujju nga tetumanyi kye tuzzaako ekyamazima muzeeyi wange nagaana omukubira neŋŋamba ekijja kijje nakubira sisita wange ne mugamba taata tomugamba ekijja kijje ndi ready era teyamugamba naye nga ne sisita wange nga nkooye omusaba ssente olwedde ng'ayina amabanja
aneewoledde olwo musuubiza genda nkole Ngenda sasula nga ntuuse. Ngenda sasula nga ntuuse ate sente nnyingi. Olwo bakusuubiza sente mmeka okutuuka eri? Obukadde 3. Mpulira tugende mu maaso tuli mu sales wano. Tuli awo mu sales. Paka abantu abamwe batugamba tukubira ambasada we Uganda naye nga namba ye tetugiina. Ambasada we Uganda Kenya. Kati ekirungi ng'omukyala yatuconnectinga kumba ambasada we Uganda eyali bataddeko simujjukira nalinnya yali mukwano gwe olwamukubira amugamba waliwo abaana bannayuganda baba detainees ku poliisi y'e Mombasa. Ambasada ye yajja ku Sunday ne batuleeta ffenna n'abuuza bano abaana mwabasibira ki ffe batubuuza mwajja kukola ki eno tubagamba twajja for a tour baali batubriefinze mbu wetugambira mbu tugenda bweru bagenda tusiba kubanga nga tebakkiriza yisaayo baana bantu bannayuganda twagamba ffe twazze ku tour yaffe tuli ku byaffe twazze kulambula. Ambasada n'abuuza osi w'e Mombasa abaana bano wabasibidde ki omuntu kimutwalira essaawa mmeka okumanya omusango gumwansibidde mu sel nkugamba nga tebalina kye baddamu era n'abagamba mubate they and then ne batuweerawo ebyaffe. Ambasada n'atugamba mbawadde lwankya lwokka ku Mande nga muli Uganda bano abantu bajja bakola ekikyamu. Jjukira baali batusaba ssente omutwalo gumu 10 ogwa Kenya ze twali tutayina. Ambasada yali mukyala? Yali mwami. Yali mwami era yatutaasa n'abagamba bano tebalinawo musango tebalinawo kimubate era ne batugamba enkeera ku Mande tudde e Uganda naffe tetwagiramu abatalina transport ne tukuba obusimu ne batuwa ssente era enkeera ku Mande twakeera mu bus ne tudde e Uganda. Abagende Jordan abagende Jordan mwezi mulamba babasibye kati mudda Uganda ati bannange era olwadde e Uganda ne mmanya nti kati awo bikomye nga n'atutwala tusaamulabako nze ne mmanya nti bikomye kati awo era we byakoma buli omu n'asaasaana buli omu n'adda gye yalina okubeera naye nze nkukakasa saazikiza kubanga nalina amabanja obuntu bwonna bwe nalina nali mbutunze. Sisita wange yali aneewoledde amabanja mu circles obubiina taata wange nga ye tayagala nakuwulira nga musaba ssente era ng'agamba sisita wange naye lwaki Daisy tafuna mulimu n'addamu n'akola. Kati nze n'endayira siddamu kunoonya mulimu kubanga ne bwe naagunoonya amabanja nina mangi. Otegeeza ki siddamu kunoonya mulimu Uganda oba toddamu kunoonya mulimu gwonna? Ne ngamba siddamu nnoonya mulimu Uganda nina okugenda ebweru. Jjukira katukomyewo ogw'omukaaga tuyingidde ogw'omusanvu. Kati bw'okomawo e Uganda otandikirawa? Olwakomawo e Uganda nali sirina wakutandikira kuba n'omulimu nali sirina kwegamba nagenda wa sisita wange n'enjiyo ekyokuzzaako kubanga nali newali nga sagala kugenda kufuna mulimu gwa busawo nze already nakirina kiri nti nina okugenda nali sagala funa mulimu gwa busawo ndisappointing omuntu oyo nti mmala ate nve ku mulimu. Naye wano mu kubeera eyo bakusibye bakomezaawo tewafunamu ekirowoozo nti singa nasigadde ku mulimu gwange guli gwe babadde bampa $35,000? Nakifuna ne nejjusa ne ngamba kale singa saavaayo wejjusa erudda kuba embeera yali ekaaye nga nze nankoze empeddewo nsigazza bugoye nga sirina kye nnina naye nga sikyasobola kuddayo ate nonnoonya emirimu nga si kyangu ate nga bw'onoonya bakwa $20,000 nagezaako 25 nga ndaba obusente butono oteekamu transport gy'ova kati n'ensalawo ne ngamba sigenda nnoonya mulimu gwa busawo mba ndi ewa sisita wange ono omukyala eyatuconnect nga teyanvaamu ye yaŋŋamba Daisy ŋŋenda kulemerako paka ng'ogenze ebweru awo n'enguma naye nga sikyalina ssente ze nteekamu era ye yannyamba nga nteekamu. Naleberanga wa sisita wange kati nina sisita wange omulala afumba mmere
awo munamayuba muzikiti oguli awo kati neŋŋamba sita kangende muyambe kampengayo kampa kubanga nsobola okuvaawo neŋŋenda mu byenkola era we nagenda nentandika ng'omuyambako nga nfumba emmere naye nga neebikkirira saagala bantegeere olw'embeera gye nalimu. Omusawo kati ng'atandise kuweereza mmere nkulaba nga ntandise weereza mmere awo mu paaka awo munayo nga neesabika era nga bwe ndaba mmanyi nga neemulula tojja kuntegeera bwe nabeerayo ng'olunaku ampaayo 14 eza airtime nga tusigala tucommunicatinga kati nga sinnagenda w'oyo sisita wange twali waneeno ku Ministry of Labour tutambula n'omukube twali nabeeri omukyala omu yeeyogeza waliwo hoteli eri awo ku Ministry of Labour waliwo hoteli eri awo mbu baagala omukozi akuute esseppiti mubuuza bagaba ssente mmeka aŋŋamba bagaba mutwalo olunaku ne mugamba enkya ŋŋenda kugendayo nze nagambye ndi risiki teeka ate nali njagala ssente nga nkooyo sabiriza ne airtime n'omusabiriza enkeera ne ŋŋenda awo mu hoteli ne mbagamba baŋŋambye mwagala omukozi agenda okutta esseppiti mukyala n'ambuuza onoosobola konza anja kusobola naye olunaku tugenda sooka tukuwe kakaaga ne ŋŋamba naye ate nga baŋŋambye mutwalo bw'ona okuuta ne tugenda mu maaso tujja kuwa omutwalo olweyo probation bakuwa kakaaga bampa akakaaga n'enguma kubanga olwo olunaku natambula nabutambuza okuva sisita wange yekazo nzije waneeno mu kibuga ntemeko olugendo 1000 ndulinnyemu ntuuke kuba baali baleetawo 1500 paka mu kibuga nenkuuta esseppiti naye muganda wange natuuka ku sseppiti nenzikuuta nga nnene zaali zinsinga obunene mulimu ennene mulimu entono nazibala zaali 27 hoteli eyo nnene zaali 27 era ku olwo lwennyini ne ŋŋamba omukyala maama enkya sigenda kudda mufune omuntu omulala wazikuuta lumu tewaddayo eyo yali practice gy'ogenda ebweru lumu saddeyo nga nkooya ng'emikono ginnuma ng'omugongo gunnuma sisange saamugamba namugamba kikye nnava kukola kati awo kwe kufuna guli eri gwe sisanga oli afumba neŋŋenda eri kati awo we nnava olwo tutuuse mu October tuvuddeyo eri ogw'omukaaga ogw'omusanvu gwa 8 gwa 9 gwa 10 October 2015 kati ono eyali anconnectinga yansigala nnyambako aŋŋamba oyina okugenda nga nange kwensibidde nnina okugenda nensigala ntata sikyamukubira ssimu tamanyi binfaako n'anfunira n'aŋŋamba waliwo agambye ogenda kukola ku petrol station naye gaya atusabye $7,000,000 nga kinga pump attendant nga pump attendant kati nali ne bbaawe nga ffena twagala kgenda kati yali atusabye $7,000,000 at least deposit 2.3 saaziyina n'atuteeramu bwe tutuuka eri tukole tugenda kusasula kumbe gayi mufere nze kennyini naliko sente gayi yatuma muganda we wali ku Royal Complex eyo waggulu gye twagenda gayi sente ne tuzimukwasa $7,000,000 oyo omukyala addamu okubiro gayi essimu enkeera nga teriiko nawulira nga nfa neeyawayo sente katono agw'eddalu sente aziwaddeyo zimu yeewola mu banka ezimu zaali ze ezimu alina abajjeeko kati eyo ddiiru nayo neefa naŋŋamba Daisy kale oba ezo bazitutte atisti ogende okolenga maid ne mugamba sirina buzibu kaŋŋende n'amabanja gampitiriddeko nze nga ewaffe babeerayo ekintu kyonna sigenda nembeerawo nga nkyakolewayo sisita wange n'asigala nga ngoberako tuba tutuusa afunye ewalala ŋŋende nga maid n'ebintu
angulidde ebitonotono ebisookerwako, yangulirayo buno bushariya bw'okwambala ngoye ebiwanvu nti eri basiraamu bambala biwanvu, anguliddeyo. Nali sirina sente, sikyalina kyenteekamu. Nga laba Katonda ono wajja omuntu ava Dubai amugamba waliyo famire emu eyagala omunansi, nze nga mmaliridde kyonna ekijja ŋŋenda. N'ebyo byonna bye nali mpulira nti ebweru abawala babakola kibiki nga saagala kumanya kuba nali mbiwulidde, naye nali neekyaye nga nnina okugenda. Oyagala ssente? Kati awo nali njagala ssente nga saagala kumanya bisigadde oba bafiirayo oba ki, nagamba nnina okugenda. Laba mukyasejja baagala omunansi immediately. Bannange sinze eyalaba oba akoze atya nga bankolerako tebyalwa, nga visa ejja nga ne air ticket ejja within the shortest period byali biwedde, nga ngamba days ogenda. Nasanyuka. Jukira nali nakoma do communicating entertain, nagamba ndi mukubira esimu nga ndi ku kisaawa ate nga mmanyi ŋŋenda. Era buli kimu bwe nakikola, visa bituufu nga byonna bituufu. Nenninya tujja Entebbe. Tatange namukubira check-up emaze kuggwa. Nga ndi ali munda nninda ssaawa zituuke 7 nninnya ennyonyi. Ogamba dadi ŋŋenze. Namukubira esimu nemugamba taata omanyi ŋŋenze bweru, ŋŋenze Dubai. Ngamba ogenze? Nemugamba ŋŋenze Dubai. Kale Mukama abeere naawe. Mu kusooka wano bwe wagenda ne mukoma Kenya n'okomawo, taata yamanya period eyo ng'okomyewo wogambidde awo wadde ewa sisitawo n'ogenda n'okola n'eri ewa sisitawo Namayoba, awo taata wamutegeeza? Kaakati taata namugamba naye saamugamba nti baatusibye. Saabimunyegako paka nakati ndayika sikimugambanga. Saamugamba kubanga already yali yanyiiga, musabye ssente nga ssente nnyingi zaagenda. Ate nkomyewo sigenze. Nga yanyiiga. Abakazi musirikira ebyama. Ebbanga eryo lyonna okirina baakuziba naye tosobola kyogera. Nga sisobola kyogera. Simanyi kyandiŋŋambye naye nze nasoma embeera ye. Namusaba nnyo ssente kyokka sirina kyenzikozeemu n'okugenda sigenze. Saabimugamba. Weewaawo kati omukubidde essimu ng'otuuse ogenda. Mukubidde essimu mugambye taata ŋŋenda. Awo wekyakoma ne ntuuka eri, era we natuuka ne bajja ne bampiikinga. Naye nga ne gye ŋŋenda nze nali sifudde, ekikulu kiri nti ŋŋenze. Omulimu gufunyise. Omulimu gufunise. Era bwe natuukayo ngera baŋŋambya gwe bannayuganda banno abantu gye bagenda bangi naawe gy'ogenda, nga nange gye ngoberera. Tutuuse bakonyeemu okoze otya, era byonna Katonda atuyamba. Oba tolina gw'omanyiiyo. Naye nkulabisa ku kisaawe awo, simanyi bw'oba otambula awo. Nali musanyufu mu mutima gwange nga ninga agamba nti bino ebyeno bigira bindeka. Nali musanyufu kubanga sinze yali alaba kyenvuddemu, embeera yali enyize ekimala. Gwolaba nakola bye nakola emirimu biki, naye nga nfuba kimu, njagala genda. Ate awo ofunye chansi ogenze bweru ku kintu kyennyini kye wasoma ky'okoze nako e Uganda. Kyennyini kye nasoma awo we nasinga osanyukira. Era bwe nagenda ne ntuuka. Ate nze saagendera mu kampuni ezeeno. Omukyala eyajja yankonectinga mu kampuni zeeri direct. Era bwe nagenda kampuni eyeeri omuntu eyajja nampiikinga nantwala mu kampuni ne bankebera ne bakubira boss eyali anguze. Najja nankima.
so gwe bakutwalanga famire Nansi era bantwalanga famire Nansi era bwe natuuka olwo ntuuse mu family gye ŋŋenda okukolamu ntuuse mwalimu mu Filipino ng'amazeeko contract y'emyaka 2 naye ng'agenda nasooka n'abeerawo nange wiiki emu naye bwe natuuka wiiki eyo yali si nnyangu olunaku olusooka bakwaniriza ng'omuntu ako kawelkamu ako emmere bakuwa nnungi kyoyagala bakikuwa era ndowooza lwe lunaku lwe nasanyuka era lulabika okuba nga lwe nakoma